Era de basebo ne banyabo leero twagala kwogera ku ki obulwadde bw'ensimbu okay ne tuyita okubeera n'olubuto okay nti nsobola okuwasa nezaala omwana nga ali bulungi nga tafunye buzibu bwona okay so obanga okyali mpya tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala nti twagala kutunulira ki can epilepsy worsen pregnancy okay nti ensimbu esobola okuleetera omuntu alina olubuto n'abeera obubi okay so obanga okyali mpya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala amanja gange bampita Birave Enoch Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obulwadde bw'omutwe nti abantu abasinga ababeera n'ensimbu bambuuza ebibuuzo bingi nti nsobola okufumbirwa nange nembeera n'obulamu obulungi okay naye bwenfumbirwa okay omwana wange ajja kukula bulungi alime okubeera neki n'obulwadde bw'ensimbu okay so naye waliwo bano ababeera n'embuto nabagamba kati musawo eno eddagala lirungi eri omwana wange okay so leero njagala kubasomesa mu video eno naye ebisingawo nja kubagamba nti mubuuze abasawo bwamwe bajja kuba information esinga ku eno naye twagala kwogera ku ki pregnancy and epilepsy nti talina obulwadde bw'ensimbu asobola okuwasa ne research egamba nti 7/100 abantu bano babeera n'obulamu obulungi okay bazaala abaana abalungi basobola okulwezinga abaana abo okukuza abaana abo bulungi naye kati omuntu bw'afuna olubuto nti wali kyetwetaagisa nti olina okubanga ogenda n'olaba abazaalisa betuyita midwife ng'owateninga kyetuyita antenatal care okay kubanga bw'ogenda mu antenatal care nti twagala kuwa special care twagala kuwa obujanjabi obw'enjawulo okusinga kuba bana abakyala abalala abazaala okay so okubeera n'olubuto nga olina obulwadde bw'ensimbu nti obeera at risk okay kaŋŋambe oba ofunye attaaka n'ekusuulawo anti n'otandika okwesika nti ekisooka nti oteeka risk obulamu bwo okay n'omwana gw'ositudde mu lubuto okay naye research egamba nti abantu abasinga 1 out of 4 nti bazaala abaana abalungi naye wali research endala negamba nti eyokubiri nti okola ki okubeera n'olubuto ng'olina obulwadde bw'ensimbu naye ekola ki isobola okuteeka at risk okuwaseninga obulwadde obwo obuba okubwongeza okubeera obubi okay naye kitundu half out of oba 1 out of 2 kigamba nti kiri neutral tewali oba kirinyisa oba kiikirira wansi okay naye nga nze musawo okusinziira mu experience gyendina ngamba nti obanga olina olubuto naye nga olina obulwadde bw'ensimbu tugamba nti ekisooka nti emyezi esooka 3 twagala obeere ng'oyogere n'omusawo omugambe nti nina olubuto okay so lwaki omugamba bwotyo kubanga waliwo eddagala lyetwetaagisa okuwandikira eddagala mu myezi esooka ng'omwana akyakula ki mu lubuto so bw'omanya nti olina olubuto tugamba nti jangu otugambe okay then oba tukyusira eddagala eddungi erisobola okukola ki okuyamba omwana wo n'alima okukula nga alina tetuyita congenital abnormalities nti waliwo eddagala emyezi esooka 3 ezo omwana oba akyakula obwongo bukyakula ebitundu ebisinga ebiri mu mubiri biba bikyakula tetuyita vital organs mu luzungu so eddagala lyonna lyomira kaŋŋambe panado kaŋŋambe cipro kaŋŋambe ki nti bw'omira newogenda neweggulira n'omira eddagala eryo ng'okyali emyezi 3 ezo nti lisobola okuaffectinga omwana oyo n'ozaala mpozi oyinza okuzaala omwana oba ng'alina omutwe mungi n'ozaala omwana ng'alina ekitundu ekirala oba kiri abnormal okay so tugamba nti bw'oba ng'olina olubuto oba ng'otegedde nti wafunye olubuto nti gamba omusawo akuwandiikira eddagala ettuufu okay so tetwagala omwana afune ekyo kiyita mu luzungu congenital abnormalities nti waliyo osobola okuzaala nga omwana oba mulema
oba alina omutwe mungi oba waliwo engeri gyakuzemu naye nga eri abnormal. So wali amadagala tuwandikira abantu abalina ensiimu nti nga si malungi nga ofunye olubuto, so twagala kukyusira eddagala. Okay, then ekirala nti bwe tukyusira eddagala nti kati tetugenda kutoolako eddagala, olina okweyongera okumira eddagala eryo, tova ku ddagala kubanga olivaako ate chances zo ez'okufuna attacks oba ensimbu okukwata zeeyongera nnyo. Okay, so tugamba nti yogera n'omusawo akuwe ebisinga ku ebyo, naye abakyala bendabyeko mu maternity ward nti omuntu bw'abeera n'obulwadde bw'ensimbu twagala kumuteeka ku special care, tube nga tumumonitoringa buli kaseera tulabe engeri eddagala ly'emuyisa. Okay, liyisa litya omwana. Okay, so obanga okyali mpya ku channel tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So ina vision y'okweyongera okusomesa abantu ebikwatagana n'okulwadde bw'omutwe kubanga mental health is a fundamental human right. Okay, so twagala eggwanga lyaffe libeere n'abantu abalamu abali productive oba nga abasobola okweyongeza ku butafaali mu famire zaffe, mu byalo byaffe, naye nga kino kisobola kikola zeeka naye nga neetaaga obuyambi kuva gye muli. Okay, neetaaga transport okugenda mu byalo okusomesa, neetaaga okugenda ku maradio okusomesa abantu. Wali tetuyita community mental health outreaches, njagala okukola outreach oba clinics okugendanga mu community oba mu byalo abantu nembakirakinga oba nenjogera nabo nemanye obulwadde bwebalwadde then nembawandikira eddagala etuufu. So sisobola kubikola nga sina support, naye neetaagisa abantu. I invite you to come and support this work that we are doing if you feel this work is doing something. Obanga olaba byenkola biri kuyamba ekyalo nti enamba yange eri ku screen, I invite you to partner with us. Osobola okugulira eddagala, osobola otusasulira sente ne tugenda ku eri ne tweyongera okusomesa abantu. Okay, osobola tuteekamu transport ne tugenda mu byalo nga tusomesa abantu oba ne tuteekawo materials abantu basobola okulabirako ne bamanya nti mental illness is something which can be treated. Okay, so nga tukyeyongera mu maaso tugamba nti bw'obanga omukyala agenda kuzaala nti ono omukyala alina okubeera 24 hours nga tumumonitoringa engeri gy'alimu kubanga sometimes wali tuyita hormonal changes nti zigenda mu mubiri ne zikyuka oba ne zibeera nnyingi oba ne zigenda lo nti ono omuntu asobola okufuna frequent attacks. So bw'abeera bw'atyo abazaalisa balina okumanya ne dokita ali kukola ku bakyala bano nti yeetaagisa okumanya nti ono omuntu alina obulwadde bw'ensimbu, then asobola okumuyamba obulungi oba okuzaala omwana bulungi. Naye nga abakyala bendabyeko nti abasinga bazaala abaana abalamu balungi nnyo. Okay, abaana nga tebalina nsimbu. Okay, so bw'obeera n'ensimbu tugamba nti ekisooka nti mira eddagala li bulungi ng'abasawo bwe bakugambye. Okay, if you have conceived obanga omanyi nti ofunye olubuto, gamba omusawo nga wakalufuna asobole okukola ki, okuwandikira eddagala eritagenda okubeera ery'obulabe eri omwana wo ali mu lubuto. Okay, n'ekirala nti beera nga ogenda ki mu ddwaliro abazaalisa babeere nga bawukebera kyetuyita antenatal visits. Okay, nti kijja kukuyamba okuzaala omwana omulamu. Okay, obanga olina ekibuuzo kyonna nti osobola okumbuuza mu comment section awo n'ombuuza ekibuuzo ky'olina, nyinza okuba nga sikizeemu wano mu video naye ng'osobola okukimbuuza awo mu comment yaffe nti nja kukiddamu. Era nga olina obulwadde bwa nsimbu nti tugamba nti togwamu maanyi, obulwadde bw'ensimbu can be treated. Okay, it can be controlled. Obanga olina omwana alina obuzibu bw'ensimbu ekyamusumbuwa nnyo nti my number is there, you can interact with me, I can support you. Okay, mwebale nnyo, kambale mu video yange eddako.